weewaawo ayogedde kituufu nga kyakudda Buganda n'atanyaga alaga kale nange siyinza kufuuka nampa kimalongo ekkisa ly'embwa ndi wano mwami okufaananako olumilangota bwe lubwama wali mu Twatwa nga lulinda okuserulizaawo ettandula kale yono musisibo sajo frame na busiro nkonge ya mvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi tali asava omwana owaba mbejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lwokaluwoomya okwetoloola Sengendo Nabulamu nengejanga lulimi lwa Kide manyi nti nammwe eyo mutulindiridde okufaananako mukakajja alinda ekibyago ekikubyeko obulungi batutu kale bwe tutyo bwe tuzze bagamba nti omubya abijja n'ebibye mpocca ye abijja nagoberye kakati tuzze eriiso lijja nabukwina bwalyo era siiso omunga wa Lugongo ku Bukukumbo ndi ne munywanyi bwe mumulabako akamwenyumwenyu nga mumanya nti olulasange yabeera gguse babuuzeeko mutaayi anti bagamba bw'omulamu tasamirirwa era tojja musamirira owange ŋŋaanyi abalasange mwenna abali ku mukutu abatulaba nsanyuse nnyo ate n'omulundi guno okujja we muli okwogerako nammwe amannya yenze Walusimbi Henry bankazaako nerya Mutaka nerya Mutaka ate Walusimbi taba Mutaka kituufu wamma nkitegedde mbadde sisose kabuuka yono Walusimbi Omutaka nsanyuse nnyo ssebo mukulu Bosa okubeera nga oneegaseeko ate twongere okutumbula olulimi lwaffe Oluganda tuwangalira wano ekyebando nga kwakamwesi ku kikuba ekikkirira ekya Lumansi ekyo ekigwa ku Ttula nekyeyongerayo eyo era we tuli wano tuli ku kakkalabizo wennyini nga bwe mulengera ebiriwo byonna tukwasagayana byakulwanyisa muliro okugutangira okuguziyiza ogulwanyisa okubangula abantu oyinza gwetangira otya ogutegeera otya naawe ali awo alaba oyinza obba omuliro tonnagutegeera bulungi so kati teeka amaaso ku sikulini eyo weetegereza ebigenda mu maaso weebale nnyo okubambuulizaako muzzukulu wa Walusimbi ebaka mu Busiro nange mbagamba nti sijja kuba nga muwabutwa wakyeje ekiwanga kiyita ngoma magumba agayita ndege sanja ayita mbugo muntu ngo mwakuba endiri abange tuzze bwe tutyo mukulu wa Lusimbi Henry owa Walusimbi Impact Fire Service mumuwulidde abeeyanjulidde temwerabira nti omukulu ono yateeka ssente mu programu eno ekinogezi eky'olulimi Oluganda mwe tubaleetera ebintu ebyenjawulo nga tubasomesa emiramu egy'enjawulo nga tubasomesa olulimi Oluganda n'ennono za Buganda kale abantu nga bano Buganda ebalinanga kirabo kubanga okusomesa olulimi Oluganda kugenze kufeeba ne mu masomero agamu bakubira abaana olulimi Oluganda amasomero agamu olulimi Oluganda teruliimu kati lwasigala ku mikutu nga gino tukozesa ebikozesebwa ebiriwo ebyomulembe guno tulabe nga olulimi tulutumbula bassebo ne bannyabo n'olwekyo twebaza nnyo mukulu wa Lusimbi Henry owa Walusimbi Impact Fire Service olwekyo kyatutuusaako obanga gwe omulundi gwo ogusokere ddala okutwegattako sooka osubscribing oliking ocomenting osharing era otambuze omukutu guno yonna gy'osobola bassebo ne bannyabo ekyo mukikole naye katono nnyo kansabe mukulu wa Lusimbi asooka atunnyonnyolemukko katono ku nkola za Walusimbi Impact Fire Service kubanga tulina essomo lye tugenda okubatuusaako nze naye olwaleero kamuwe ekyanya owamali bukyawe ennoga sebo neyanziza mukulu Bosa Walusimbi Impact Fire Services yatandika 2010 ndoza kati tukulungudde emyaka 14 nga tuli mu nsiike y'okulwanyisa omuliro naye twatandika na kubangula abantu engeri y'okumanya obulabe n'obuzibu bwe bwolekedde mu bifo eyo gye bakolera twakyaka nnyo ebiseera ebyo myaka egyo nga tutambula mu makampuni mu mafactory ebiseera ebyo twafunanga nnyo obuzibu ng'abakozi bafuna embale tebamanyi ngeri gye basitula mu bintu tebamanyi bintu babitereka batya tasobola kumanya ekifo wakolera akiteeseteesa atya okubeera nti n'enkya ajja kukoma waakole okutaasa bakama abo bwetagenda mu kkooti nti ate omukozi yafiiridde wano ndowooza mwabiwuliranga omukozi ekyuma kimulumye engalo omukono gwonna kigulidde kati awo we twatandikira bwe tutyo era ffe okubeerawo kwaffe twajja lwa bizibu ebyo tetwajja buzi kwagala ssente
naye twajja lwa buzibu obwo obuleetebwawo naddala mu bakozi bwetyo bwe twatandika. Ogwo gwe musingi gwe mwatandikirako bulijjo kitegeeza muli basomesa? Gwe musingi gwe twatandikirako. Era abantu bulijjo bwe mbagamba nti muleete abaana babayigirize ebikwatagana n'enteekateeka zino ez'omuliro balowooza mbalimba. Nedda ssebo bato balimbye. Ffe twajja kusomesa kubangula nga naawe bw'otambuza olulimi luno ku Ssengendo Nnabulamu, naffe twagala ku Ssengendo Nnabulamu twongere okutambuza okumanyisa omuliro n'ebizibu ebireetebwa omuliro. Kati bwe tuvaawo twagenda olaba tekimala ng'abantu ab'ewaka tetubakutteeko, abatambulira amamotoka tetubakutteeko, abali mu masomero tetubakutteeko, mu malwaliro wa yonna eyo bwe watyo nga tetubakutteeko. Ne tulwa ne tugamba kale kati obubenje bukendeddemukko wano bwe wati, naye ate bano bo nga tubalese muguluka. Kwe kukyusa ne twewandiisa mu butongole ne tuteekawo simanyi kampani oba kiba kitya mu Luganda. Kampuni ne tugiwandiisa ne tutandika okubeera nga olwo tugula ebyuma ebiyambako okukuuma omuntu ng'omuliro tegunnajja oba nga guzze oba nga guweddewo, mwe muli zi kamera tulina. Era mbadde nsaba obitumenyeremenyere ebyuma ebyo. Kati tutunda ebyuma nga kamera, sengenge, abamu gwe bayita leza waya, ow'amasannyalaze n'atali w'amasannyalaze. Tutunda obuntu buno bw'olaba bwe bateekamu ebinkumu oluggi luggule. Tutunda obuntu buno bw'olaba nti abakozi buli omu bw'ajja ku makya alina w'ateeka gundi ne kibala essaawa z'ayingidde. Mu Luzungu babuyita time and attendance, oba mu Luganda babuyita ssaawa naki ssaawa obwo busaawa nakulabirako nabo tubulina. Tuyina bintu bingi into the alarm ndi omuntu bw'aba ayingira nga goli mu nju akantu nga tomumanyi tomwetegekedde ko kaleekaana yadde oli mu kisenge kyo n'omanya nti waliwo akoze eki. Tuyina buno bwemulaba ku mageeti nti onyiga akaswiki bwoti watta eri akadene kakuba omuntu n'amanya nti waliwo atwagala. Omanyi munnange tutunuulira omuntu wa wansi n'owa waggulu. Ffe bwe twali tusoma baatugamba tulina emitendera gye tuyitamu, kati twagala buli mutendera tuguleke. Omuntu owa wansi yayagala kumanya nti ennyumba yange bwe njigalawo nebaka, sepiti yange eya butto njijja wali omuliro, kano akadomola kalimu nteeka amafuta genteeka mu tadooba yange, bagita tadooba, munakutadooba, amafuta gange gano genteeka mu munakutadooba nga tadde mitwetu awatali muliro. Kati abo nabo tubatunuulira ne tutuukira ddala paka kwoli agamba nti nze ennyumba yange nyino gyebakamu ng'eriko ekikomera, ng'eriko sengenge waggulu, ng'omuntu bw'ajja takonkona geeti alina kunyiga bunyizikadde. Byonna byakwerinda. Kati bwe tuvaayo eyo mu byokwerinda ne tujja mu bintu byo nti ebizikiza obuzikiza omuliro. Era kyova owulira tuyitibwa nnyo fire service, impact fire service. Impact eyo erinnya eryo lyava ku mukaddanzaala maama nyange mange. Na mu kutandika emirimu gino embeera teyali nnungi, naye maama nga ngamba kimuno lwaki tonoonya emirimu ne bakukozesa. Ne mugamba nedda maama wange yampanga emitwalo 2,100 okumala emyaka 3 nga azimpa buli wiiki zimbeezeewo. Maama nkutumiddeko omukyala Joyce Nakyanzi gyali akyali mulamu, muzzukulu wa Katongole, bali mulema muzzukulu wa Katongole. Yampanga ssente ezo naye nga bwaŋŋamba olaba nti tolina kyokola lwaki tovaayo eyo noonoonya emirimu. Bwe nalemerako naŋŋamba mwana wange nsaba Mukama ebintu ebyo by'olimu ateekewo enkyukakyuka. Nze kwe kufuna ekigambo impact. Wava impact konze ye Walusimbi impact fire. Zino ekintu kijja kukyusa Walusimbi, kijja kuleeta enkyukakyuka kuli bulamu bwa muntu. Kati fire ne tufuna bino ebyuma. Tulina buli kyuma ekizikiza kyokka ng'okiteekawo kyokka kyo ne kiraba omuliro ne kiguzikiza.
tulina ebyuma nga ako kabagamba akuuma ako omukulu wa Lusimbi Henry yakampaako akakenga ne kawunyiriza ne kamanya nti omuliro gunaakwata. Beera nako mu nnyumba yo kanoonye weekali wano kwa Lusimbi Impact ate nno waliwo n'akalala kezijukire bulangiti ezikiza omuliro. Bulangiti eyo kati obwo tubulina ko kawunyiriza buwunyiriza ne kakulabula ne kaleekaana n'ozukuka oba n'ofuna ekintu kyonna ky'okozesa n'oguzikiza. Tulina ebintu nga byo bwe kawunyiriza tekakoma kuwunyiriza kwokka, oluwunyiza bwe kati ate nga keekolamu omuliro omulimu nga kaguzikiza. Era ko gye tukateeka walina obba nga abantu tebatera kubeerawo kuba bw'oba mu kisenge kyo nga tukataddewo nga weebasa omuliro ne gutandika naawe kajja kukuzikirizaamu. Kuba bwe kasika omuliro ko kaabika bwabisi, kabaluka bubalusi. Tubulina kano ko kagendereddwa kuteekebwa mu bifo nga ki akantu ako? Buno tubuteeka mu lulimi olunyanyimbe waliwo kye bayita strong rooms nga mu mabanka gye batereka ssente eyo obukuumi bwayo bwanjawulo nnyo kubanga teyo yo abantu bayinza n'obutabaayo naye nga ko keekalimu tisinga guba gukutte kabaluka. Gyolaba tekinologiya w'amakampuni gyasinzira ze tuyita server rooms, ebyo ebifo ebitaggulwaggulwa ebyo ate nga bya bulabe nnyo nti saawa yonna omuliro gusobola otandikayo, gye tuteekayo ebyo ebiraba byokka n'ebizikiza byokka. Tulina n'endala ennene z'ovuga ng'akamotoka nga bw'olaba eno nga bw'olaba zirwa, ezo nazo tuzirina. Luli 07770 704 eyo yokka yo tevaako. Ate eri ne ku WhatsApp? Era ne ku WhatsApp kweri. Era wa Lusimbi Impact Fire Services bw'ogenda ku Facebook ojja tusangayo, bw'ogenda ku YouTube ojja tusangayo, bw'ogenda ku Twitter gye tuli, bw'onaagenda ku TikTok nayo yakyase nnyo, nayo ojja tusangayo. Gyebiri bingi byesoogeddeeko ne byonjegeddeko ng'osobola obbiraba obulabi wali. Kituufu.